Nupu project ya Yoweri Museveni. Timurika kutulimba. Nupu project ya Yoweri Museveni. Timurika kutulimba. Mwebuzabuza bitalimu. Wobogamba ati project ya Museveni atopo olumuwagizi wa Museveni kati ati project ya Mukama wojagaza ati. Wasitoshire kadi etambula. Nga kikulaga tebogera byonna byashibwagwa balimba. Yes, Nupu kino kyogera mu maaso ga kamera ga Soul TV Kyagulanyi Sentamu akolera Yoweri Museveni. Mbagamba Museveni tosobola kumukolera ng'olina omutwe asooka kugusalako. Okitegere nti project ya Museveni ate gina onagita Museveni buli gwayingiza mu kabineti ayagala amuvuge nga wheelbarrow. N'olwekyo akusibako omuguwa n'akusika akutwale gy'otayagala genda naye nga ye aba asazewo gy'oba ogenda. Mao emyaka gy'alina tasobola kumanya nti Mr. Museveni gyebakola naye. Noting a statement ya Mr. Museveni bw'akuyita takuyita kukola naye akuyita kumukolera. Yes, olaba gwe tubakwatira bagwako. Eno true opposition tejja kusoboka kubanga kati buli kimu bakikubye babadde nga bajja batulimba Nupu project ya Museveni Bobi Wine akolera Museveni naye nga weebuuza nti ate lwaki bakola nnyo kusaanyawo project ya mukama waabwe abasasula lwaki kubanga bonna beegasse kutwaliza awamu era Mao Juzi yakakasa bwe bakolagana awamu ebibiina byonna n'abyogera yeyogera ku Nupu ne Museveni n'abayo n'akakasa n'agamba nti byonna ebibiina byonna yabigatta akwasagana nabyo bulungi nnyo akwatagana nabyo bulungi naye Nupu yekyamulemye era obusungu bwe bakozesa ku Nupu bwongera okulaga nti ddala kituufu Nupu bagirabira ddala nga eriggwa erigenda okubafumita balekera oba batambuze emiggo olumu balimale n'okulemala naye nga omukwana abantu gwe balina eri Bobi Wine bakyebuuza era babakwata abaana muto kyekimbazi bababuuza lwaki muwagira Kyagulanyi lwaki temuwagira Museveni lwaki temuwagala Museveni kiki ekiddako pulaani kyeddako kakati Bobi Wine mu bigambo ebitonotono nga nnyonnyola lwaki abantu baagala ye oba kiki baagala exactly abantu ye abalabira mu kifaananyi ki ngoyina abaana bakwagala bangi oli mwana nagenda kwevuna gamanze oyogera ku Bobi Wine ngenda kukola abaana bo bamanyi tebagala nze kijja kuba kya bulabe nnyo gwemunangalya oba nze kennyini okulowooza nti abo abantu baagala nze kiba kya bulabe tebagala nze njagala okukubulira muganda wange nenkera ku makya nefuulira abantu nentandika otukwogeza ebirimi abo bennyini gye bakomye okunjagala gye bakoma okunjawo kikulaga tebanjagala kuba nfaanana bulungi nnyo kuba ndi mugago bandi mulungi nnyo no bakkiriziganya nange olw'ensonga zennyimirirako okay so baagala nsonga ezo zennyimirirako era ne bw'obeera taata wange oba maama wange ng'olemesa ensonga ezo bakutabukira ne bwembeera nze kennyini nenemesa ensonga ezo ze balabe zigenda obataasa nange bantabukira. Aya basi kakati oba oli awo akantu ako NRM General Museveni baali mu kukategeera tosobola kugulirira abantu era bakanya kuuza Bobi Wine mukodo tagaba ssente kati bo nti bagaba nnyo ssente era Bobi Wine bamwagalako mazima ge nakulaga ggwanga wagiriraga Museveni bamwagalako ssente era bw'aba tagabye ssente ntugambye lubalutawo lwennyini tulabye abantu nga bakayanira ssente naye kugamba awo kati minzaani omuntu gwe baagala nga tagenda kubafumbira mmere tagenda kubawa ssente wabula agenda kubanunula kubalaga oba kutereeza mbeera buli omu asobola okwetakulira n'omuntu okuba nga ssente yazeetuumako byonna ebyogwaga by'eggwanga yabyefunza kati yabasunirako n'abawa obubaasabaasa n'abo abasobola okubeera nga bamutuukirira nga bamaze okubeera nga bagulirira ani ddala abantu olowooza abeera abali ku mitima kakati abakayanira ssente mu NRM obujulizi bwe buli era bagamba no money no vote abo tebali
bokka bafulufiga tubalabye nga bonna bakakasa tuli wano lwa ssente twetukolerera ssente tubalabye baliri pazo nga bagamba gwe Bobi Wine tunaalya wuwo tunaakola tutya ebintu ebifanaganako bwe bityo kakati MC Cuts y'omu ku abo abatukakasa nti balina ebyaba Bobi Wine bagendako byasa n'ebirala naye lengera gye bali kasita baba masente ngolo bajuliza Bobi Wine ti Bobi Wine kyabasingako mu ngeri bwetyo. Apparently, I put some tweeters on MC is getting money. That was handed over to Mr. Frank, I think he's the spokesperson of the government of Uganda, as in PR and management. He told me to be here at 10 o'clock. As you can see, you can't cross that path unless you have an appointment. I've been here for almost 2 hours, and they told me I have no appointment. They're all not picking. But this is it. Ola man government am sebenya. Bobi taina nyo chaba singana ye. Na katona abavubuka tbayinza okwekolera mu katwala. This is simple things like MC. Kati bino simanyi sako myoga bye mulimu. Imagine bamekabala abatwala ezo. Them I'm not standing here because I want money for MCs. I've managed to work my life very hard. But you make me come here at 10 a.m. in the morning. Buza Nimrod, Buza Mr. Henry, Buza Villa. I left work at 5 in the morning. And I'm here at 10 in the morning. You're all not taking. And the last person, government, I'm 40 years, bro. Technical no go, you think you rule the whole world, but that's statement. Government simple. 1.5, Mr. Frank, 1.5 billion shillings. Then Gamba, but MCB Asabaya was saying, bamubulidde amazima ate awakana gavumenti ebadde tebadde mu bakati ebyakaana mumubadde muli mu ddombolo ya Solo bali abasajja nga bo bali mutegeka kintu kye munyago gwabwe kati bamuwadde 1 billion mbonaawo oyagalako mbu oleseri banne mu lodi bani bonna balinze musajja abagenze kolona kasente naye tugamba abantu abafaanaganako bwe batu bafulu figa n'abalala bonna tulabenda ku zino bukyamaani naye akaaba bona ye talina kyalina naye singa bamuwaayo ku ssente oyo gwolaba oba singa bakwasa fulu figa ssente singa Frank Gashumba bamukwasa ssente Bobi Wine bamulifaaringako kubanga abatiisatiisa bali naye kati abo opposition yaddala yababuuka tukimanyi bulungi nnyo nti munnange mmwe mwaggwayo dda temukyalinamu yadde n'akatiibwa ssente z'abamalamu ebyaddala tewerabira hillside view apartments gye bali nnyo wali Entebbe Road ejjanyi ku kyaki apartments omuli buli kimu tuuka enamulanda kitendeka jansi buuza ejjanyi ku kyaki ate nga ne maintenance palace nayo munnange weeri balina solar systems zonna ez'omulembe kwezibwali badde munnange weetaaga kakati tugamba abantu bano mukama eryokanga neetonya kuguno omulundi munnange tujja kulaba nnyo tulabedde Bekkulu ng'ali mugaba ssente naye nga gye buvuddeko emabegakaawo bibale tebimutambulira bulungi nga kiraga nti baamukola ki already baamuwandula dda naye kati baamuwaawaayo ka project kutambula nga wagenda ayogerera Gen. Museveni musajja wattu yava mu mayinja yagenda mu kukwala okuba amayinja noza kati ate n'avaayo n'ajja asooka n'okukuzina ez'amangu kati abo bagenda babatambulirako ti Museveni akoze nnyo mu mbeera efaanaganako bwetyo naye abantu buli kimu bakiraba era mwenna mukolera ssente tewali kwabo atakolera ssente era bwe bazimumma atandika okwogera ebitakwatagana n'atuka n'okujuliza Bobi Wine olwokubanga bamumye ssente kati olwo ajuliza Bobi Wine bwe bamuwa ssente enkyanga akulaga tombuulira tokola otya naye bannayuganda kuguno omulundi eyo gurupu yonna bagigasse wamu era Robert Kyagulanyi Ssentamu kyakoze kwe kusobola okuteekawo kye bayita scrutiny akasengejja akasobodde okubeera nga kasengejja buli muntu n'endowooza ye tewakyali kubuzaabuza tewakyali munnange kubuzaabuza kubanga abo bonna boogera batyo kubanga baagalayo akasente tunuulira abantu kati nga kamiliyoni okusabiriza okabafuukira okusabiriza bo bamanyira bya bwereere ne bwalwala janjabibwa bwereere ne bwakola atya emmotoka bamuwaza bwereere kati be yamanyiira ebyo ebyobwereere
era bakyabawasa nnyo bakyabawasa mukyagenda nnyo mu bisiyaga esitoori zijja kutambula nnyo mu nsonga ezifaanaganako buzi kuba mwagala nnyo ebintu ebyobwereere ate ne mwerabira eggwanga lyammwe tusinkane mu mboozi zaffe ezijja wano ku Uganda At Large nga bulijjo Mukama Katonda akuume